Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze IBRAH mukasa nkwanirizaako ku extra digest mugoba nsonga. Eranga akadde kano tuli ne Sheikh gwe tugenda okubanga tunyumyamu naye ku nsonga z'obusiraamu nga kwotadde n'ekisiibo. So ye program yaffe olunaku lwebo tugenda okubanga tutambula. Of course fena tukimanyi tuli mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan era nga baganda bange ne banyinange abali abasiraamu kino ekiseera kituufu nnyo, kiseera kikulu nnyo, budde butuufu nnyo, budde bikulu. Tunoonya abayivu, tunoonya abamanyi ku nsonga zino ez'eddiini ne bajja wano okutusomesa n'okutulungamya. So kubira omulanga analaba program eno nti girabe ng'oli mukkakkamu nnyo bw'onaaba nekyoyagala okuteesa nkusaba obubaka bwo mu comment awo obuteekewo ng'omaze okulaba program yonna. Tolabako dakiika emu n'opapa okukomentinga. Ebitujja bikola eri banywanyi bange naye wano tusooke tulabe program yonna then tukomentinge. Abanaabeera n'ebibuuzo era osobola okubiteeka wansi awo. Insha Allah lwe tuli batuddinganye ne Sheikh asobola okuba nga addamu ebibuuzo ebyo ne tulaba ate bwe kitambula. Guno mulundi gwaffe gwakubiri nga tumusisinkana era nga nebaza Allah tusobosezza okuba nga tusisinkana olunaku olwaleero ku program yaffe eno ya extra digest mugoba nsonga. Banywanyi baffe aba Thuraya Islam Media njagala nabo kubeebaza okuba nti babeera basaale nnyo okututuusaako ba Sheikh bano ne basomesa ensi eno. Sheikh nkwanirizaako ku show era nga nkusaba obuze ku balungi abatulaba taata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twala omukisa guno okulamusa ku wenna atulaba atugoberera ng'osinziira yonna gy'osinziira. Nsaba omutonzi wa ffenna ateeka omukisa mu bulamu bwa ffenna na byonna ebikola obulamu. Tuli mu mwezi gwa Ramadan, mwezi gwa kusiiba. Nga sinnagukoonako nsaba nkujjukize nga nange sejjaamu ebbanga lyonna okufunangayo akadde akasiriikirira okulowooza n'okufumiitiriza ku mutonzi wo. Nkakasa nti naawe okimanyi nti tewava mu bbanga, nga ne bwe wandibadde wava mu bbanga era waabaawo yakusudde mu bbanga eyo gye wamatuka bw'oba bw'olowooza. Yeah. Kati tetwava mu bbanga nti yatusula busuuzi, twayingira mu nsi muno ku nteekateeka ze. Mu bantu teri akola kyakoze nga talina nsonga. Yeah. Kati ate bwe gutuuka ku mutonzi waffe tayinza kukutonda nga talina nsonga. Nkujjukiza olujjukizo olutejjaamu okumwebazanga. Yeah. Bangi tugezezzaako nnyo, tuli balungi mu kutunuulira by'atannatukolera ekyobulabe. Ne kino kankiiseewo mu bulamu bw'ensi buno omutonzi tagaba byonna. Talina gwe yali abiwadde, tewali abiyina, talina gwalibiwa. Yeah. Atuwaawo ebituyisa mu bulamu, takuwaaya, takwerawo byonna. Bwe kuli bagaba byonna tubirinde nga tumusisinkanye. Yeah. Omuntu bw'afa abasinkanye omutonzi we. Akaseera ako ak'okufa kwafudde kategeeza okuwummula. Yeah. Singa oli aba yakateekateeka. Ngera we kategeeza okubonaabona eri abayagayaala n'asuubira nti keyatuuka mu nsi yamalayo. Yeah. Byonna byaggwa. Tumwebaze nnyo obulamu akyabutuwadde. Be twali nabo mu kisibo ekyaggwa bangi tebaliiwo. Yeah. Agibimuke yali mulamu mu kisibo ekyaggwa. Sekamuzaata kino ekisibo ndowooza akwata kyakubiri. Awe tumanyiiko nkuyanja gye tutamanyi. Oli wa mukisa nnyo kubanga okyaliwo. Kale obulamu bulinamu ebitatambula bulungi naye kasita bwe buli. Amen. Bwabanga mwami tumusiime Mutebire. Eyali Governor Bank of Uganda. Supiika tubadde tetunayingira tusemberedde okuyingira ekisiibo naye naava mu bulamu bw'ensi. Yeah. Biki bye batayina gwe by'oyina by'olabanga ensonga lwaki okyali mulamu. Teweevuma nnyo obulamu abukuwadde byonna by'oyitamu abimanyi. Yeah. Kati lwaki abimpisaamu
bwabyagala ayina ensonga lwaki bwabyagala anti yennyini ggwe mwami Ibrahim Mukasa anji taata mu ngoye zonna z'olina bw'ayambadde mu ezo wamaze kunnyonnyola zisigadde zikusonyiwe saayogedde nazo lwaki ngoye zo yeah. zonoogaba ne zonoolwawo okwambala tiweetaaga kunnyonnyola lugoye lwonna bwekiri olw'obwannannyini bw'oziinako bwekiri kati obwannannyini omutonzi bw'atuyinako bumuwa ebbeetu okukola buli kyayagala kati obulamu naffenna ng'abantu tuli bibye teweekooyanya kukolera bingi gwe lwaki byonna obisa ebbali noonoonyayo byatannaba neweezinga ku ekyo neweezinga ku bupangisa neweezinga ku butaba na mulimu nekino kankyogere ng'atagenderedde neweezinga ku gavumenti eruddeko n'obeerako ekyokuva ku makya paka nkeera n'ozibya olunaku gw'olowooza omutonzi otakimanyi nti oli mupangisa akimanyi nnyo kakati obulamu bwakwadde bw'aba atwala akuwemu amaka g'olanya muwanyise n'olanya yo obulamu abutwale gw'otwala amaka kiba kinene ebintu bino byetaagisa okufumiitiriza okuko gwe ng'omu ebikooya mu bulamu bitono mu bwo byotonafuna bitono nnyo ekibiwa omuwendo omutono yensonga lwaki wooli ate nga tobiyina biba kuba binene nga bw'obigezza tewandibaddewo nga tobirina naye olw'okuba bitono nnyo wooli you are surviving you are living tobirina yes so tubikwate empola byagaba n'ensonga ze gwe abaana bakuwadde nga bawadde ssente bangi taba bawadde kituufu ekyo neewunyizza nnyo kuga nti mwami olanya tabadde mufumbo kituufu ekyo zinga abakyala nyina basukka ku omu kakitegeeza nti si bya ssente saagalaga nti mwami olanya n'abali mu layini eyo nti baawoomerwa obulamu bw'obufumbo ne babikoowa bukooyi si bwe guli tekisoboka babisitulamu ne bizitowa ne babivaako ne bawummuza wali omanyi kyekitegeeza kuwangalira mu nnyumba bw'omu kati omutonzi bw'abakkiriza n'akuwa okwangala ne mukyalawo nga mukkaanya mu muzigo gwaffe n'abaana n'abatuwa nga Jeno Bashir yakulembera ku Sudan talina mwana ofaaki ennyo n'ensi okutunuulira by'atannakolera wakati mu binene by'akoledde awo njagala okuvawo n'ekigambo kino mwami Ibrahim Mukasa taata nodda eka ng'oguza omugaati n'amata sukaali sina kindi ne siyaagi tewali buzibu kakati ajati n'akutikkula n'atakunyega bitegeeza kusima by'oleese naye kebejja kaveera kano nga bajjamu sukaali bajjamu amata bajjamu rubani nakuza nti weerabidde apo ayino gw'ofuna kimu kwajati oyo mu kiseera ekyo ekiyinza okunzijira mu birowoozo Sheikh kibeera nti si musiimu era si mumativu n'ebino byalabyeko asigadde awankawanka n'ekyo ekitono kyesitasobodde kuleeta kati apo eno gyatubuuzizza ezitowa ki ku bye tuleese eyenkanankana bye mba ndeese leka kubuuza apo mu bulamu ezitowa ki ku ebyo by'olina essaawe kituufu ekyo nze nno ku mukyalo oyo nandikemebwa bino byonna obizzaayo omuleetere apo kati omutonzi waffe mwenkanya byonna akyabitulekedde weebulirire owangale ng'omwebaza buli lwo n'omwebaza olwebaza nga luva ku ntobo ya mutima kisumuluza ekisumulula ate byoyagala buli lwo n'owangalya mu kuwankawanka kisumuluzo kya nnaku abagagga bangi basigadde banaku olw'obutava liwinga mutonzi byatuwadde tetulina nnyo kyetunoonya mu nsi ng'oggyeko okumwebaza n'okusigala nga tumusaba atukwasaganyiza ebisigadde webanja okwebaza okuviira ddala ku ntobo y'omutima webanja okwebaza omutonzi wo okulimu n'ebigambo webanja okwebaza omutonzi wo okulimu ebikolwa lwaki osobola otuga nti nze nebaza nnyo omutonzi wange nga tosaala oba olimba nze mutuufu ndi musiimu nnyo ku mutonzi wange byankolera
nga tewasiibye naye kati ku myaka gy'oyina atulaba lwaki tewasiibye kati gobongo bugamba ki olisibira ku myaka emeka ku myaka gy'oyina nga tulina obwana buto bwa myaka 7 8 10 busiibye omusajja omukulu sula atulaba kati tasiibye tasiibye zaidi tasiibye basumaiya oteeseteze kusibira ku myaka emeka leka tubibuuze tubikolekere kuba negyoyitira bano baga nti oli muntu mukulu ndoza kyekiseera nga tonnalaga mu bantu banno nti oli muntu mukulu wandisoose kulaga mutonzi nti kati wentuuse nkuze ndi muntu mukulu era ategeera okutegeerako kweyolekere mu kwebazanga omutonzi wo olwebaza olulimu ebikolwa twayingidde omwezi ogwa Ramadani omwezi ogwo guba gwa 9 guyitibwa Ramadani tuli ba mukisa kakisa kakuteekateeka byogenda kwanjulira mutonzi wo atulaba tosobola kwewala kuva mu nsi oba oyagala oba toyagala kitukakatako bangi bwe twogera kuva mu nsi mbona emmere ebalema ekulemera bwereere lya kuba ekulemye oba ogiridde ojja kuva mu nsi kituufu ekyo Sheikh kakati ndowooza tubeere bakisa omuntu ono tumukake okumujjukiza nti kati nga bwe kiri kyatteeka olina okuva mu nsi oyagala oba toyagala katukuyambeko katuyambagane ku kweteekateeka omuganda agamba ekijjooma nkinyaga bitono kakati okufa kuno tetulina bwe tukumanyidde nti kuli above 18 oba tetulina myaka essaawa yonna ositula ogenda mugamba ki takwagaza bizimbe tayagala kumanya baana obalese ku level ki mu byokusoma tayagala kumanya faamu zobadde nazo tayagala kumanya byampapula ogenda kumwanjulira okusookera ddala enzikiriza ensengejje ng'obadde wamukkiririzamu mu bwomu bwe olukkiriza lw'otakkiririza mu kintu kyonna nga bwe buba bugagga wakkiriza nti omugagga asooka atasembayo ali ogwo mutonzi bwe gaba maanyi yasooka teyasembayo bwekiri bwe gutuka ku tekinologi yasookera yasembayo nange tekinologi simanyi bwe bakinnyonnyola naye ndowooza era ennyonnyola yakyo bw'ogiwa obudde entandikwa yaayo mutonzi waffe ate yasembayo tumukkiririzeemu kyabulabe nnyo okuwangala mu nsi ng'enzikiriza y'empangaala yerimu obusamize erimu okweraguza ebyawongo bangi tulina bye twateeka we twateeka twabissa mu maduuka gaffe wansi eyo abamu bituli mu waleti abalala biri wansi wa kitanda abamu babirina mu kiwato abamu biri mu kiwato abamu biri wansi wa muto gwa mmotoka biri wansi wa mudaala mu katale n'ebirala mu butuufu tewafumiitiriza wenna yateeka bye wateeka we wabiteeka ekibuuzo byakola ki ekyawangula omutima gwo Sheikh weerabidde akamu abamu basala basale ne babibateekamu balina emisale kuno wonna byakola ki ekyawangula omutima gwo obikwasa obulamu bwo byakola ki ekyawangula omutima gwo obikwasa ebyenfuna nembuuza waleta eyo omuli ebintu byo bw'ogisuula ennateete ogenda okutuuka egayazi kusobola okuga nti watusudde ennateete bweba tesobola yo yennyini kwerwanako kuzuuka webeegudde yo kulwayo yokka nga yo kino kitegeeza nti yo tesobola kwegasa era ebyo bye twateeka si bye ebyejja gye twabijja ate ffe twabinona ffe kennyini ne tubipakira ne tubitegekera we binaabeera nze yanona kye nanona nenkipakira nenkitegekera we kinaabeera kuba biri ani agasa munne era ani ateekwa okutya munne era ani ateekwa okuwa munne ekitiibwa
tolanga tuba tubiwunzise tuba tubikoze kifuula nnenge upside down. Olina omutonzi wo laba bw'omugyamu obwesige ku byenfuna n'obiteeka mu bukira bwaggoonya bwannawuluvu bulibaliba nga neeyabukuwa naye yali abala kujjamu mutwalo abeerewo kakati tumbulamu okufumiitiriza gendo gye byonna bye wateeka we wateeka obuvunaanyizibwa bwe wabitikka bwa mutonzi waffe si bwebyo bisajja byattu oba bikazi byattu tebisobola kwejjana mu nkuba singa nga betandise okutonya omuliro ne bwe gujja bijiramu byawonye tekisoboka ebitasobola kwetaasa lwaki wabisaamu obwesige omutonzi wo waali nze nno ne mutenda kisa nembanze nenkola byonna ebitegeeza okubeerawo okwo gwate nonaga nti ate obwesiga obuteeka kati ebyange byonna mba nina binona sisitimu y'okussa kanjitwale osigaze biri bigikoleko ba mukulu wejjeemu obusamize tukkiririze mutonzi waffe enjawulo ennene wakati wa zonna eziyitibwa eddiini n'obusiraamu obusiraamu tukkiririza mu bwomu bwa mutonzi totunyumiza seeka yenna tuga nti nze bizibu byammwe nze mbimala bwe obusiraamu aba buvuddemu obwo obusobozi tewe ne bwe yali nabbi yenna si yesu si Sulaimaani gwe bayita Solomoni leeta Ayubu leeta Daawudi gwe bayita Dawudi tewaliwo nabbi yenna yali ayinza kugamba abantu nti nze bizibu byammwe byonna mubinkwase mbitwaleyo nabbi yenna yatumwa kujja kunnyonnyola abantu bano beetusize bizibu byabwe maaso g'omutonzi waabwe nabbi yenna yatumwa kujja abantu bano bajja kubyokoola ku byawongo ku mpewo abantu bakwatagane n'omutonzi waabwe butereevu kati obusiraamu enjawulo ennene wakati waabwo n'eziyitibwa enzikiriza kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi ebitaliimu kutuuma tewaliwo seeka alangira nti nze banaye mujje nkola ku bino ne bino wammanga abamuyaaye abaki abamuyaaye ennaku zino be bayita abafere gye bifundikirira nga n'abo baayita abazadde namu ekyoleko obuyaaye. Okay, extra digest mugoba nsonga kwe tuli ne mukadde waffe Sheikh Bruhan Kiti. Of course ebiseera ebisinga obubaka nga buno tulwawo okububaleetera naye nga bwe tuba tubuleese tusaba mu buwo obudde nnyo mu bwekeeneenye programu ng'eno okkirizibwa n'okugidownloadinga n'obeera ng'oba oli mu baasi banywanyi baffe abali emitala w'amayanja oba oli mu traini oba oli ku nnyonyi n'ogenda nga owuliriza obubaka buno okutuusa gy'oba ogenze oba gy'oba ogenda bw'otuuka osobola okupoozinga n'otandikirawo ng'omaliriza emirimu gyo ne weeyongerako ng'ofuna okuyiga oba okumanya. Sheikh, mu bigambo byo ogambye nti tusinze omutonzi nga tutaddemu ebikolwa. Nsaba tunnyonnyolwe ebikolwa byebiriwa bino bye tulina okuteekamu nga tusinza omutonzi. Kakati ebikolwa ebyo byennyini ekisookedde ddala kye tubaddeko kya kumukkiririzaamu n'otowugulwa bannabyampewo bannabyabuwangwa to the extent nti ffe tukkiririza mu Yesu olukkiriza lwa mubaka eyatumwa eri abantu so si mwana kuba ekyokuzaala kya bukendeevu ne programu gye tuyitamu mu kuzaala nzibu bizibu eyo sijja kgendayo nnyo. Kakati ekikolwa ekisooka kyakukkiririza mutonzi waffe wakati mu kwekenenulamu byonna ebitegeeza obutali bukkiriza okukakasa nti omutonzi ali omu tagattibwako kintu kyonna mu nnamba ali omu mu muwendo ali omu ne mu nkola ye ey'emirimu gye abikola bwomu bwe kuba kulabirira bantu bisolo biwuka binyonyi byennyanja bimera birabirira ogwo tayambwako. Yes sir. Njagadde kino kireeta bwentyo okusaba wetikula omugugu gw'abaana gwe n'abaana bo mulina omutonzi wammwe yensonga lwaki lwofa si lwe bafa bandiba n'obulungi ennyo ng'ate omaze kufa kati ffe twaddira abaana ne tubeetikka nja kutoba n'abaana bange bewajjawa era otobe nabo batwalewa era gwe mu kugattagatta oli mu bya kitaawo
tetwekoya nnyo n'abaana kino tekitegeeza butabaweerera tubaweerere wakati mu kkakasa nti ateeka omugaso mu kusoma mutonzi bangi abaasoma n'empapula ne bazifuna ne bafundikira nga emirimu gye bakoze si gye baasoma bwekiri ne kino kankikuweere mu advance abaana be twatutte ku masomero bazadde bannange emyaka 15 2 agajja be bagenda okusikira ebifo bingi kati bye tulimu be twatutte ku masomero mwe mugenda okuva bagenda okusikira boda bakondakita twabatutte ku ssomero baasikaali bali ku ssomero kati basoma buli kika gye ekiri kakati ani amanyi ani ali baaki tetumanyi ffe tubaweerere agenda okubatwala gye bateekwa okuwangalira yamanyi mutonzi waffe gwe mu pittu wali osoma kuba munnamawulire ze nali wakuba munnamateeka kyekyali ekirooto kyo ne secondary sagimalaako era njogera kino nkyenywerizaamu wakati mu kukitwala ng'ekyokulabirako gy'oli nze mu kusoma kwange siina bbaluwa yonna Sheikh wakoma mukyakuleka kya musanvu oba bineetakisa nteredde ene nga kuba okusoma nayitayokko oluyitayo olutaamalako siina bbaluwa yonna naye wakati mbutaba na bbaluwa yonna ate nze ntudde mu maaso go era nze abuuza n'oddamu era aw'ebbaluwa abuuza atayina n'addamu manyi nti ne Dubai batulindiridde inshaallah 8 9 ne 10 ogwokuna guno gwe tulimu nga ne Sudaani byatukutte bukwasi twabadde bagendayokko n'abatwetaaga bangi gy'oli abalamu mwakava South Africa twakava South Africa yes wiki ngemu naakava e Makka mu gw'omusanvu oyinza obutatunoonya nnyo essimu ziiza obutabaako inshaallah kati ekindeesa bino si mbeera yakwewaana wabula kenenula birowoozo byo bisika tukkiririza omutonzi waffe bwekiri ffenna bye tuli olwaleero tetwabimanya kati aneebaza omutonzi we ekyo kyekikolwa ekikulembera byonna lwaki omutonzi byatuwadde ate tusinze kwebaza bitonde ye yatuwa ate netwebaza bitonde okimanyi nti mukyala wakwebaza nnyo olwebaza lwatebaza mutonzi we mbiraba mbalaba abakyala bangi basiimunye eri babbaabwe kye batali eri mutonzi waabwe bwekiri abaami bangi tuli basiimunye eri bakozi ababosi baffe ku mirimu gye tuwangaalira kye tutali eri mutonzi waffe omulimu gwaniaga nti obosi yagukuwa obwongo bw'omuntu yenna mutonzi yabufuga mwe muli banna kompyuta mwina akantu ke muyita mawusi kutambuza bwoti n'okalagira kola kino kola kino kola kino nga wali ku screen kubaako akasaali bw'onyiga ne kakola ky'oyagala kakati omutonzi waffe yakutte mawusi z'obulamu bwaffenna ye yanyiga mawusi ya bosi w'okuwa omulimu namukoonako be papa n'agukuwa era yasigaza mawusi eyo ginyiga gobe kitegeeza yali in control ya byonna gwe tubanga tusosowaza okumwebaza okumukkiririzaamu bano tugoberezengako bagobereze era yenna tutabula n'omutonzi waffe bwe guba mulimu gugaane ffe totutabula naye atuwa mulimu ng'essaawa yonna asobola n'otuteeka mu ofiisi mwotudde n'okusingawo tubirabyeko ng'omutonzi yajja ng'omukozi gwafudde boosi wo ye yamuwa omulimu tumukkiririzemu kyekikulu ekisookera ddala kwezimba mu bukkiriza obukkiriza obwo kisaanyizo mu bisaanyizo omuntu byateekwa okuba nabyo okusiiba mu bikolwa ebyo omuntu ateekwa okusaala olusaala lwakwebaza mutonzi we oli mulyaza amaanyi nnyo oba tuli balyaza amaanyi nnyo bwe tuwangadde nga tetusaala ng'abantu bali mu makomera abantu bali butabika abantu bali mu malwaliro abantu balema gwe n'ogattagatta byonna omutonzi byakkoledde n'ofundikira nga tosaala Hamida ku myaka egyo Hassan gwe n'otukakasa nti omulimu gummalawo ndi bize siina budde ogenda kuba bize paka ddi bane tukakasa bulungi nnyo nti mwami olanya yabadde bize nnyo nga bwe tukakasa nnyo nti ne Mutebere naye yabadde bize bwekiri Haseka Muzaata kati ate mu Ramadhan yandibadde bize Supreme Mufti Sheikh Kayongo baali bize obwa bize tebugenda kuggwa
bwekiri oyina bibala biteekebwe oba bize bubeerewo wakati mu kunyigawo esswala oba kiruma nnyo omuntu anyigawo akadde k'emmanju n'atanyigawo kadde kakusaala. Muntu afisawo kadde nakwata akadomola agenda emmanju, nafunawo kadde ngako kakunaaba, nafunawo kadde ngako kakulya. Oli naafuna kadde Sheikh nga kakwewunda n'amala eddakiika 30 ngali mu ndabirwamu bw'ati. Kadija n'akwata ekkalaamu ne yeewandiikako yenna bulungi. Nga gyonna bw'agirumaluma bw'agigira ati. N'atakoma okwo n'ava mu ndabirwamu n'abuuza n'abamulaba ndabika ntya. Eddakiika ezo zonna walaba nga wonyiga esswala w'owabuze. Wabula nga tosobola kulemererwa kunyigawo kwewandiikako. Byonna tewali buzibu tubiwa obudde. Ensobi ejjirawa kubulwa kadde kakusaala n'ofuna akadde k'omutimbagano. Eva tosobola kuweza ssaawa nga tonna. Byonna bikole yimirizaawo esswala. Nkwegayiridde nnyo tosinzira ku nsonga yonna kuga nti nze lwakino na kino sijja kusaala. Nze anywa ne ku mwenge esswala gyo gisaale. Gwe lwaki ogwesalira ng'okyali mulamu? Tosinzira ku nsonga yonna nyambala bubi saala. Tosinzira ku nsonga yonna nze saasiibye kuba omwami gwennyini ekasimu tebaatuwowa saala n'okusiibasiiba. Ffenna tulina obunafu bwaffe, naffe twazibirira buzibiriza okujja mu maaso g'oggolo zaffe twateereramu byonna. Buli muntu bwe yandisinzidde ku bunafu bwe nti nze eddiini sijja kugyetamala kuba nnyina obunafu muno, ani yandibadde mu maaso go? Tosinzira ku nsonga yonna. Bwe tuba bakwebaza mutonzi waffe tuyimirizeewo esswala. Ani yandyegombye mu kufa kwe baleke kumusaalira? Taliiwo. Waliwo kyayinza okukirama nti nze ndi musajja musiraamu, nze Musa Bebekulu siraba nga nsaalira. Teri ayinza kwetema ku ekyo. Kakati lwaki gwe oyagala ffe tukusaalire? Ne famire enakuwala nnyo singa seeka ajja mu luggya waafudde omuntu. Natuga nti banne mugezi tetugenda mumusalira kuba badde tasaala. Famire gy'olwo mulyamu amaaso. Gy'obeera ye yamugaana okusaala. Kakati lwaki temwagalya mwoli? Yagaana okusaala. Asooke yeesaalire. Bintu byetaagamu okufumiitiriza. Twekwate ku biriwo okwebaza omutonzi waffe kumukkiririzamu namba 1 okuyimirizaawo esswala namba 2. Namba 3 kwe kuno okusiba kwe tulimu. Mu buntu lwaki tewasiibye? Kale bw'obuziba nga ziri ezisoose zikuyiseeko nkwegayiridde nnyo tandika enkya. Gwe obunga obuga nti nze akwegayirira osiibe ogenda kumpa musaala? Nedda. Kulumiriganwa. Leero obulamu we buli enkya tebuliiwo. Ogenda kwejjusa olunaku lw'otaasiiba. Ogenda kwejjusa esswala gy'otaasaala yadde akakisa weekali. No reforming era wanga ti butuufu mbadde musobi halimu obutasaala. Zaina bwe bbanga maze nga sisala mbadde ku nsobi. N'omalirira nti kati okuva n'olwaleero kanfungize ntandika okusaala. Ne bw'osala esswala egi n'ofa mutonzi akusonyiwa ziri zonna olw'obumalirivu buno kwofiiridde. Tuyimirizeewo okusiiba, tossaawo nsonga yonna. Kulimu emigaso ntoko nga lwaki tosiiba. Wakati mu birungi ebingi omutonzi byakoledde, wakati mu birungi ebingi byokyasuubirira mu mutonzi wo. Ebbanga lyonna akoledde ebirungi asaana ebirungi. Bwekiri. Twagala nnyo bazadde baffe olw'ebirungi bye baatukolera n'okwewaayo kwabwe Allah okubafuula ensonga tutuuke we tuli. Era omwana yenna avuma muzadde we anenyezebwa buli kiramu. Gwatasala tonenyanga omwana avumye muzadde we. Anti nawe ekikolwa kye ekyobutasala kyakujemera ate mutonzi wo. Azitowe nnya tokusinga n'omuzadde. Omutonzi waffe kwe twalabira omuzadde. Tusiibe. Bbanga teriba ddene. Ssaawa ziringa 12 zokka. Wakati mu migaso egiri mu kusiiba ejjidde eri omubiri gwaffe
bantu bagejjulukuse ebitaliiyo bantu balwadde sukaali pressure n'ebirala omutonzi waffe yatuwandiikako yatulalikako kusiba kuno mu mbeera egenda okuregulatinga omubiri gwaffe bye gukozesa sukaali azibwe mu nnomo gulukosi naye azibwe mu nnomo fatisi nazo zisalwe n'ebiri mu layini eyo weebanja okuba munnaddiini tolina kyovaako bw'osiiba mu bufunze bwe tuba bakwebaza mutonzi waffe kkiriza ez'ensonga 3 tuleke bantu bano bba overdose. Thank you so much. Sheikh, njagala tutunuulire abantu otukuutidde okusiiba kanaawe bwekuutira okusiiba as well, which is very good, tweyanziza nnyo. Njagala tutunuulire biki ebyonoona ekisiibo kyaffe oba olunaku lwaffe lwe tuba tusiibye. Kakati nga tetunnajja ku lunaku ebyonoona okusiiba nga tebikoma kusiiba kokka byonoona n'ekusaala ne byonoona n'okwebikkirira ne byonoona ne charity okuwaayo ne byonoona hijja ne byonoona buli mulimu ekikulembera kugatta ku mutonzi wo kubeera ne byolina mu wallet oyo ne bwasiiba byonna biba bifu paka ngazizaayo obwesige bwabadde yassa mu byokoola n'abuzaayo eri omutonzi we tubeere serious kati nga waddira ebyenfuna byona obikwasa biri ebyokoola mu kabaketi muwabiso oba mu kibbo kati ate omutonzi nakulagira okusiba ate kuba n'osiiba mwana wange ku lunaku lw'enkomerero omutonzi agenda kukutuma n'okusiiba kuno ogende eri ebyokoola biri bikusasule biba bikuwa empeera n'okusaala konneera mu bimalirize kubanga wabyesiga leka bikwasa byanfuna byokka bikwasize ddala byonna bikuwe nejjana nabyo ovaayo nayo ninga ejjana bigenda jijjawa era bigenda kukusasula ki so nga tetunnatuuka ku byonoona kusiiba ebyonoona emirimu gyonna ekikulembera byonna bw'otakkiririza mu mutonzi waffe oba kumukkiririza mu mulimu ebimu n'obimuggyako please kano kankoogerere mu mbeera ya buwaze mu busiraamu tukkiririza mu byobuwangwa ebbanga lyebimala nga bikkiririza mu mutonzi waffe nga biri mu layini y'emu we baawukanira ebyobuwangwa bye twerekereza ne tusigala kusajja omutonzi waffe kwali nsigire ekyokulabirako singa omutonzi waffe yatonda endiga atuga nti mugirye kati ate nevayo mu bannabyabuwangwa atuga nti temugirya awo nga twawula ffe kati nga tukkiriza nti eyagitonda nnyini yatugambye kugirya kati ffe tuliba tudda ku sayidi ya mutonzi tukwatagana n'ebyobuwangwa ebbanga lyebimala nga bikwataganye n'omutonzi twawukana nabyo ebbanga lyebimala nga byawukanye n'omutonzi weekube muttooki kyekinteesezaawo akantu ako emirundi egimu omutonzi bwe wabaawo ekitugambiddwa ng'omutonzi kyagamba nekijja nga n'obuwangwa bulina kye butaddewo abasinga emirundi mingi tuka nti eddiini yatusanga n'ebyaffe kati ng'olabanga alina okusigala kusaidia ebyobuwangwa era abantu bakyogera nnyo ekyo eddiini tetusanganga na byaffe buli lwoyogera kigambo ddiini oba otegeeza mutonzi wo kakati bw'omuga nti yakusanga n'ebibyo kabonero akalaga nti gwe naye yakutonda n'ebyammwe kati yo mutonzi wo mbu najja luvannyuma n'akusanga n'ebibyo njogera ntegeera si ntuufu wenna alumirirwa okusiibako ziza bujja obukkiriza bw'omutonzi wo bw'oba obadde olina bye mwasosietinga nabyo nkwegayiridde nnyo goba kekadde ku lw'obulungi bw'enkolagana yo n'omutonzi wo ku lw'obulungi bw'empeera z'okusiibako swalaazo kusaddakako hijja umura n'ebirala please twewale nnyo okumugattako ekyokubiri mbyonoona okusiiba singa omuntu alya mu bugenderevu emisana mu bugenderevu kikulu kati alidde nga yeerabidde olunaku lwe luba lutuufu wajjukirira wennyini n'ebibadde mukama bifujje wabula singa ajjukira ate obirowoozo ne bimuga nti kammalirize bino ebiri mu ttama olunaku aba alutadde wabula oluta lwaba atadde olunaku olwo alina omukisa ogululiwa singa okusiiba kuba tukuwunzise nga tukumaliriza ebyonoona okusiiba bingi obutegendeza byoyogera kumukkola nga gwe buli ggambo erijjo osulawo busuuzi
arunange osula w'ekigambo bantu ne bakwata ne ku mimwa omuntu yenna ateekomako ku bigambo bya buwemu ku bigambo bya buseegu ku bigambo ebitajjansa nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti talina nsonga emulesaayo byakulya bye yadde ebyokunywa ali anywe talina nsonga kuleka byakulya na byakunywa lyanywa nga bw'oyagala teweerekereze kumokkola okumokkola okwo abasinga tumanyi kwakamwa omuntu oyinza okumokkolera ku mutimbagano ng'ogize bugizi oteekayo obubaka n'osulayo eggambo ddene liti ng'era omuntu bw'oyinza okumokkola wakati mu kubaako ebitundu by'ensonyi by'oyanise kati empuliziganya esukka kwogera empuliziganya yonna ng'erimu okumokkola etaataaganya okusiiba mu layini eyo mwe muli olugambo mu layini eyo ze firimu z'obuseegu mu layini eyo nteeramu kakica yenna tulumirirwa okusiiba kwaffe olulumirirwa olwewala buli kitegeeza kugatta ku mutonzi olulumirirwa olwewala okulya okunywa oba okuyingiza ekintu kyonna mu lubuto kuba sigala ndowooza oli aba talina nnyo kyanywedde naye omuntu bamufuuwe taasiibulukuka era kati ebisibulula nkuyanja wabula bisibulula singa bibaawo mu bugenderevu okulya oba okunywa mu bugenderevu olunaku lutaataagana n'ebigambo ebitajjansa mu mbeera emokkola okusiba kuba kutaataaganye mu bufunze endooza bye tuyinza okunokolerayo ku bimu ku byonoona okusiba kw'omusiibi nsaba musiibi munnange okussa akaseera k'okusiiba okusaba ennyo omutonzi wo tuli bagayaavu kino sijja kibuuza IBRAH kankibuuza atulaba wasemba ddi okwanika emikono gyo okutegeeza omutonzi ennaku yo wasemba ddi era lwaki ebbanga ddene nnyo okuva lwe wasemba n'okutuuka kati toddangamu lwaki toddangamu kakati mu butasaba mutonzi wo osaba ani akolera ebyo byoyagala yani oyo olaba ekituli ekinene n'akabuuza ke tuyina abantu abamu tulina obunafu tetukkiririzamu ti tusobola okusaba omutonzi waffe weesitulesitulemu mulyoga nti naye ddala nsobola omusaba nanyanukula kati ensonga yonna gy'oyinza okuteekawo nti mubutuufu tasobola olw'ensonga eno gy'oba osooka okumwetondera yo tugiteeka ebbali kati yonnyini gy'oba osooka ku mmeeza mu kiseera ky'okumusaba oga nti mutonzi wange nze IBRAH ke nyinamu omuze gw'obutambuze gwo ngumanyi naye wakati muze ogwo ndi mwetaavu era gw'omuze ngenda kwerwanako naye nyina obwetaavu ntambuza bigere sina mmotoka oba nsula mu muzigo nebiri mu layini eyo twesigemu omutima ogumusaba kiina kye kitegeeza naddala mu mwezi guno ogw'okusiiba kyakusatu twesigemu omutima ogusaddaaka wano mu kisiibo ate kiyitirizibwa mavuuka muga kisusibwa tukisusse ekyokusaddaaka osobola okusiibulula omuntu saagala kugamba nti oli asobola okutuga nti nze siina busobozi obusiibulula omuntu omu omwezi gwonna mulama ne guggwako nga tofunangamu busobozi busiibula muntu omu gwoloza okusiibulukuka kyetaagisa ki kiwago ky'amenvu nga tulina yasiini oba wumalu ne tulya eminwe gyaffe awo wumalu ne tusala magalibi ne tugenda naye eka oba ne tugenda ne wali mu karestaurant watunda futaali wumalu ne bamuwa kafutaali ke n'ebyokunywa bye omwana wagenda okuvaho ng'abejjagala bwejjegazi tuba tumaze okusiibulula omuntu ku nnyinyonnyola eyo waliwo ayinza okukumatiza nti talina busobozi busiibulula muntu n'omu tewali fungiza ku siringi z'omutwalo gumu osobola okusiibulula munno ne bw'ataba munno byenkunnyonnyodde kyekituufu kujja na ccupa y'amazzi oba nali envu ng'okakasa nti ngenda ddiwa omusiraamu omu mukuba kama nti bwe tumala okusaala tugenda aba lyenvu liirino siibulukuka ketumala magalibi nkwegayiridde tugende babiri era omusiraamu ng'amala okusaaga nti tugende katugenda mu karestaurant etunda emmere ey'ebbeeyi ennyo ya mmeka netunda emmere engeri wakatikati awo ya mmeka netunda emmere eri ewaffe awasookerwa ya mmeka mutwale wojja
awali obusobozi bwo woba omutwala okikole mu buli wiiki emirundi 3 olaba wiiki eyo osibulwamu abasiraamu aba basatu tugenda okunzika Ramadani ng'osibudde abasiraamu nga 12 okimanyi nti oba kumpi osibuludde haafu y'omwezi nga buli lunaku z'osibulula kumpi haafu namba tufungize kisoboka bulungi nnyo. Sheikh, ngenda kubanga tukwerekereza naye nga tetunaba kwerekereza waliwo ekibobya abantu omutwe abavubuka abakadde n'abaana abato wakati mu kusaba Allah oba okusinza Allah tulina ennimi gye tuva mu njuyi ez'enjawulo mu ggwanga Uganda mu bitundu eby'enjawulo mu mambuka Maserengeta Masekati Bugwanjuba ne Buvanjuba naye nga ffenna tukimanyi nti olulimi Oluwarabu kikulu nnyo naye omuntu yeebuuza asinza atya Allah mu lulimi ki era amusaba atya kakati bwe kuba kumusinza buli kitegeeza okumusinza kirambike ensaala nnambika okuva waggulu naye tewaliwo kyakomererwa lukomererwa lutaddiriza omuntu eyakasiramuka ayina ebbanga ddene okwetaba mu kusaala okutuufu bw'asiramuka kati ku dhuhuri tumusaba tuba tulina okusala naye aswiri tusala naye mu bikolwa nga yasirise busirisi oba okwogerayo bigambo nga subhanallah alhamdulillah nga bw'asaala aweebwayo omukisa okujja ng'asoma mpola mpola byasomye abiteeke ku kiyungo kyabyo mpola mpola kati kw'okusinza kuteeketeeke mu lulimi Luwarabu bwe gutuuka mu kusaba omuntu waddembe okusaba mu lulimi lwe lwonna lwasinga okumanya mugambe mu Lunyankole mugambe mu Lusoga yogera naye mu Lugisu yogera naye mu Luzungu yogera naye mu lulimi lwonna olukwanguyira olusobola okujjayo ennaku eyo n'ebizibu byo tobbibwa omutonzi waffe tawulira Luwarabu lwokka wanika emikono nga nti weekitiibwa Allah gwe mutonzi wange sina gye nja kulaga yonna gye nandiraze banaku bannange nze omugagga mmanyi omuggwe alina obusobozi manyi omuggwe bwondekerera mba mpedde ndi musimu ku byonna byozonkolera nzaani IBRAH nzaani Kiti kati abamu n'ensaba etutawaanako gwe n'otuukira ku kizibu kyo n'abamu ne tuvunaana buvunaanyi nze omutonzi wange simanyi nakye nnakukola mbonabona ntya guno omwaka gwa 6 nnoonya mulimu ne nnoonyeza dde kati gye emyaka 15 okwo kuba kuvunaana asaba abamukakkamu naddala nga gwasaba akakasa nti ye mugagga we taboggola talagira asaba busabe omanyi tetubyawula ate abamugumiikiriza bw'omaliriza okusaba gumiikiriza kuba gw'osaba mu mbeera ey'enjawulo ku bonna be tuyinza okusaba mu bantu bannaffe omutonzi waffe atumanyi bye tuteemanyi. Thank you so much. Tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero. Njagala kwebaza abathuraya Islam Media. Thank you so much. Njagala kwebaza Sheikh. Sheikh webale kunjagala n'okunfisizangawo akadde n'okukkiriza ojje olambike eri abantu baffe bano abawangalira mu Uganda n'emitala w'amayanja. Webale nnyo webalire ddala. Njagala kwebaza Idris, Daniel, Keith ne Tony team gyotambula na njagala kwebaza abavujjirizi baffe aba sponsors baffe Roast Coffee Academy ku Alwada Mola Airport Road Abu Dhabi. Njagala kwebaza Posh Properties Limited ye Bukoto. Njagala kwebaza Sun Cargo Shipping Company ku Arwa Park. Tetujja kubanga tusukawo Sheikh neyanza nnyo neyanzege. Amen. Allah mwenna batero twetaaga mpozi waliwo batu abalaba nti nafu twandizeeko nyina muvuka yasinzidde Rwanda mujjeko newaffe bane sife tusalawo gye tunajja mmwe mutuyinvayitinga bwe butuufu bwakyo by the way ffe tetusobola kusinzira okuga nti kati wiiki ejja tugenda Germany bannayuganda bali Germany bebekolamu omulimu ne batuyinvayitinga nga bwe twebaza aba Bazoka Plus abe Dubai Bazoka Energy Drink abeekozeemu bali Dubai awo era gye tujja okuba insha Allah ujjumejja insha Allah tusinkaneyo abatwetaaga mpola mpola tusobola okuwuliziganya ne mutuyinvayitinga tetulina we tutajja kutuuka insha Allah kamberekereze nkayize embonyizi toyanza nnyo toyanzege. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mweraba. Thank you so much.